saali bulungi nensalawo ngende nkola obwakadaama nga nina abaana ab'okulabirira naye we natuuka mu kyumba ky'omuwalabu mwanyina muganda wa boosi wange yali wa myaka nga 7 nankwata nga bali bagenze okutambuza mama waabwe kubanga nali ndabirira mama waabwe omukadde naye omusajja yali muwanvu kuba bali baba banvu nga balina amaanyi era yankwata omulundi gumu nenfuna olubuto ne mugamba ndeka na safaari nange nendowooza oba tulinako we tugenda tukole ki tukomewo nenyambala luno olugoye n'olugoye olulala ndulina byokka nenkwata n'essimu yange nenkola ki ne tugenda naye twagenda mu kibuga kya baba kiyitayira yeyadi omwana gwe bakujjewo Katonda yamanyi tinyonyonyola ntegeere simanyi kye baali baagala kubanga ebbanga lye bankuumakaawo baagera ne baŋŋamba kati kyangu tugende era nenkomerawo ku emergency ekipapula nakirekaawo ntebe bwe baakisigaza kati nga nkuddiddeko emabega ono baba eyantwala amaka ge yantuusaamu omukyala yali lubuto lwa myezi 8 nga balina n'omwana wa myaka egyo abo be baali baboosi ba we yandaba omukyala nanywegera nangamba Zaina ng'oli mulungi olina n'omutima mulungi omutima yagulaba ati bo balaba emitima ne mugamba weebale omwana we yazuukuka omwana n'anjagala nnyo omwana we yanjagala omukyala n'agamba bbaawe Zaina mulungi nnyo sigenda musobola tumufunire gy'alaga bbaawe n'amugamba Zaina agira akola ki abeerawo okwo olwo nga nkola emirimu ndiwo n'omunnakenya omunnakenya nfujjira amalusu kubanga omwana oli yali anjagala nnyo kati ono maidi omulala awulira bubi lwali lutalo lw'amaanyi naye nga nze nkola ki nga nze nkola mirimu n'ensirika kyabaddaaki omwana okwongera okunjagala omukazi n'ankwata n'akubira abeewaabwe essimu ne basooka n'antwala mu maaso ga taataye ne maama we balinayo ebintu oba biringa bwe basabira era ne bantunuulira ne bagamba ono Zaina kuganga bayinga balina ebintu bye bakola ki bye bandabako olwagira era ne bakola ki nekola emirimu mingi nnyo era ne bankomyawo kati eyo gye bakutwala gye basabira kiki kye bakola ekyenjawulo kyogamba nti bano abantu saabakakasa bulungi kubanga we twali tudde bonna banneetooloolako gwe ng'oli wakati nga balinga abakolako emikolo ne bagamba Zaina nga bagamba Zaina shufu Zaina bamulaba mbu oba alina omutima omulungi mbu naye oba ki mbu nga balina kye bandabako kakati bwe baamala ne bankomyawo era omwana n'agenda mu maaso n'okukola ki n'okunjagala omukazi kye yakola ng'akubira abeewaabwe essimu nga bantikka n'ebyange byonna nga omusajja ono yamala okunkwata nawulira bubi nawulira nga ndi bwereere kubanga omuntu okujja okukwata ng'obadde tomwagala owulira bubi owulira ng'otidde kuba nali mmanyi obazze nakunfumita kubanga bagamba nti nno waba nga luusi akukwata n'akutta kati nabeerangaawo neŋŋamba oba omusajja agenda kunzita nembeera nga newentunula wenti mpulira nga ndi bwereere newenayambalanga newenabeerangawo kwagamba simanyi wenyinza kikugamba engeri gye nakyulamu naye nawulira nga mpunze kubanga omusajja yali mweru jjukira nze ndi muddugavu siyagalangako ku basajja beeru nti era nze nali sibaagala okuva edda kati wano kyokka no era bannange ebya Katonda byo biraba edduka we natuuka wali e Dubai
waliwo abaana abandaba nga nkutte kaveera omanyi akaveera ka bbulaaka ne green bwe nalina kuba nali ntaddemu olugoye n'ebiniigiina kati ndowooza abaana abava e Dubai baali bamazeeko bambi contract ne bandaba nga siri bulungi omu nampaayo ensawo ne bagamba naye kiki ne mbabuuliramu nga bwe bibadde ne bampa transport neeyantuusa wano ne baŋŋamba mwana gwe byebizibu by'abantu bye bayitamu n'abaana kuba nali nkomyewo n'abalala abaana bangi nga bagamba nze nagambe mukama wange boosi ayagala kunkwata naŋŋamba mulimba ne banziza era abaana be twasinga okukomawo nabo kola ennaku z'omwezi nga 19 ogwokutaano ye kyali kibazza baboosi kubakwata kasita bayogera ng'oli omukama agamba nga mbadde ne baboosi n'abakozi bangi era gwe gwalabe ekwata gwe mulungi n'ogenda n'olinnya ebbaasi n'obeera mu bbaasi kati nalaba mu butuufu nga gyendaze wala nnyo kyovula ne we nafuna olubuto ne ndutegeera naguma ne ŋŋamba kansooke engume ndabe nga nfunayo wakiri oba 5 genzirayo nago naye ekyasinga okunnuma naguma naye nga ne ssente tebazinsasula baŋŋamba ng'okola bulungi nga baŋŋamba Zaina okola bulungi naye nga wotuuka bagamba mumpe ssente nga bagamba ssente maafi fuluusi maafi kati ekyo kyannumanga nnyo naye nenguma mpaka we baalaba olubuto ne bambuuza olwo olubuto lwani ne mbagamba olubuto lwa Muhammadi. Njagala otubuulireko awo omwami we yakugwikiriza ekiyifuyifu n'akutuusaako ogwa bulisamaanyi. Awo nasookanga ne nnaaba naye nga ndaba omuntu waggulu. Ennyumba yali yakuleetya? Ennyumba nze nali nsula ku mizigo gye eno ku sayidi yange waliyo emizigo. Eyo omulamu wange yagimpa naye bannaye. Mulamu wo? Anti abamulamu abasengawo naye alina eno yo sigitegeera oba eri 8 we yabikyamiza naye yakikola kirabo. Yakikola kigenderedde n'akuwa ennamba enfu. Tebamanyi kuwandiika. Kati zino mpapula ki? Uganda Embassy? Passport tebakugirira? Tebagimpa. Nakomerawo ku emergency naye yo fotokopi ya passport yo ya visa yo. Ekitegeeza wali okyali ku visit visa. Bayite bana bakukolera gundi. Ikama. Nze kati oba kyogera nkyasema. Kino ki? Bino byendakomera. Era tiketi. Bino ate biki? Bino byenagenderako. Bino bye wagenderako. Bino byennaku byenagenda. Watuuka. Byenalinnye. Lwaki passport yo tebagireeta? Bwe yabula. Bagamba nti yabula. Bangamba yabula n'enkomerawo ku emergency gye bankolera. Nte nenjireko entebe ab'entebe ye bagisigaza. Kati singa woyo ye yakuwandiikira egundi. Anti bamu kati eno ye nnamba y'omusajja naye olowooza agikuba newe ogikubako. Eno ennamba ogiraba? Ennamba ya Muhammad yakufunisa olubuto. Muhammad oli bamuyisanga bebi talina nnamba oli bebi wa waka. Ku myaka 7. Bamulabirira bulabirizi. Kati eno gye bakuwandiikira eno ye ya boosi. Era muganda wa era ye taata kugamba baluganda. Ne taata w'omwana oyo. Ono gwe ye yangamba muweereza akawunti ampe ssente n'aba tabiddamu. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Olunaku olwaleero ndi ne muganda wange ono Zainabu azze ku mukutu gwange okuba nti nagweyambisaako. Omwana muwala ono Omwarabu mu nnyumba yamukwata n'amufunisa olubuto era yamutuusako gwabulisa maanyi n'amutikka olubuto ate n'amutikka n'amuzza mu Uganda n'omwana. So ali wano eno atubidde n'omwana. Bambi nsaba mutuvireyo olunaku olwaleero ali wano kusaba ku buyambi bwammwe oba oli awo ate musobole okubeera nga muddukirira. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Abakyala munkubire kasimu guno omukutu gwammwe mubeere nga mugweyambisa. Njagala okubajjukiza nti aba Daxin Collection bakuyambako okusuubulira ebintu. Oyagala kugula kagoye ku Shein basobola okuyambako. Oyagala kintu kuva Dubai, ngoye z'abaana, ndabye Sharia, Hadija kubiraba. Daxin Collection babeere nga bagikutikkira bulambalamba mu dakika 2 ejja kusanga ku mulyango gwo. Bannaffe aba Platinum Lens Power bali nnyo okuba nti no bakuwa services ezisinga okubeera ennungi ate nga kwotadde n'abanacho T-Hub bano basala ku weight gw'omukyalo omuzito ng'oyagala kukendeeza ku weight bajja kuba bakuyamba. Zaina nsanyusa okulaba. Kale madam. Walaikum salaam. Oli otya? Ndisere bulungi. Nina ennaku ku mutima olw'ebyo ebyantuukako. Saali bulungi n'ensalawo ngende nkola obwakadaama nga nina abaana ab'okulabirira. Naye bwe natuuka mu kiyumba ky'Omuwarabu, mwannyina muganda wa boosi wange yali wa myaka nga 7 n'ankwata nga bali bagenze okutambuza mama waabwe kubanga nali ndabirira mama waabwe omukadde. Naye omusajja yali muwanvu kuba bali baba banvu nga balina amaanyi era yankwata omulundi gumu n'enfuna olubuto ne mugamba ndeka nasobola yankwata ng'endaweza na myezi 3. Kati gw'ogenda otya ku kyeyo? Ekyeyo nakigendako. Ani yakukikunyumiza nogaaka ngende? Embeera gye nalimu nga neetaaga fiizi okuyamba abaana okusomesa abaana ye yampaliriza okugenda ku kyeyo nange nkole nsobole okuweerera abaana awamu n'okubeezaawo obulamu obwa bulijjo. Wayita mu kampuni? Nayita mu kampuni ne ŋŋenda. Naye we natuuka eyo nali sinaweza myezi 3 Omuwarabu n'ankwata waawo mu nju wennyini nnyini. Wabana bali babazaala abaana 11. Oyo yennyini first born yali mugumba nga genda mu myaka 7. Ye yankwata nti olwankwata omulundi gwali gumu we nafunira olubuto. Kati yali mugumba otegeeza ate nga gwe yakufunisa olubuto? Bennyini baganda be baŋŋamba oluvannyuma w'okulaba olubuto. Baakugamba batya? Baŋŋamba Zaina kati wenfuna olubuto n'enguma saayogera kuba nali saagala kuntikka ssaawa eyo okunzizayo nga sinaawo wadde n'ekikumi. Kati lindamu katiini onansonyiwa ngenda kubuzaamuko ku bibuuzo kuba njagala story abatulaba wano bagitegeere ng'eri mu bulambulukufu. We watuukira ku ofiisi? Natuukira ku ofiisi we natuuka. Natuukira ku ofiisi y'e Madiina. We natuukira ku ofiisi y'e Madiina awo ne bantwala wano kyokka no era bannange ebya Katonda byo biraba edduka. We natuuka wali e Dubai waliwo abaana abandaba nga nkutte kaveera. Omanyi akaveera ka bbulaaka ne green bwe nalina kuba nali ntaddemu olugoye n'ebiniigiina. Kati ndowooza abaana abava e Dubai baali bamazeeko bambi contract. Ne bandaba nga siri bulungi. Omu nampaayo ensawo ne baŋŋamba naye kiki ne mbabuuliramu nga bwe bibadde. Ne bampa transport neeyantuusa wano. Ne baŋŋamba mwana gwe by'ebizibu by'abantu bye bayitamu n'abaana kuba nali nkomyewo n'abalala abaana bangi nga bagamba nze nagambe mukama wange boosi ayagala kunkwata n'aŋŋamba mulimba ne banziza. Era abaana be twasinga okukomawo nabo kola ennaku z'omwezi nga 19 ogwokutaano ye kyali kibazza baboosi kubakwata. Kasita bayogera ng'oli omukama agamba ngambadde ne baboosi n'abakozi bangi era gwe gwalabe kwata gwe mulungi. Ebya bbaasi?
kino kyali kiva Madiina kigenda Jida, kino akiva Jida kigenda Waliidi, oli mu baasi era ensonga lwaki naguma ekyangumya okulaba nti mbeerayo njira nkola kuba nali ngenze wala nnyo. Go to bus 9:30. Ndi mu baasi Ninda bikwatambira be bulungi. Mbadde sima internal ticket. Wadi Al-Dawasil, Jeddah Al-Konich. From Jeddah Al-Konich to Wadi Al-Dawasil. Kyekyo gye wali olagaye. Kati baakulagirira mbu olina okujja otusange wano. Oda bagikolera ku office. Bakolera ku office. Kati gwe aba office bakuwanga luno olupapula n'ogenda n'olinnya ebbaasi. N'obeera mu bbaasi. Kati nalaba mu butuufu nga gyendaze wala nnyo. Kyovula ne we nafuna olubuto ne ndutegeera naguma. Ne ngamba kansooke ngume ndabe nga nfunayo wakiri obe ataano genzirayo nago. N'ekyasinga okunnuma naguma naye nga ne ssente tebazinsasula. Baŋŋamba ng'okola bulungi nga baŋŋamba Zaina okola bulungi. Naye nga otuuka bagamba mumpe ssente nga bagamba ssente maafi. Fulusi maafi. Kati ekyo kyannumanga nnyo naye n'enguma paka we baalaba olubuto ne bambuuza olwo olubuto lwani ne mbagamba olubuto lwa Muhammadi. Yakala otubuulirako awo omwami we yakugwikiriza ekiyifuyifu n'akutuusaako ogwa bulisamaanyi. Awo nasookanga ne nnaaba naye nga ndaba omuntu waggulu. Ennyumba yali yakuleetya? Ennyumba nze nali nsula ku mizigo eno ku saidi yange waliyo emizigo ng'ena kati neeringa eriyo kalina. Naye nalabanga omuntu waggulu naye nga mulabako mutwe. Kati neŋŋamba oba ge magini ge bagamba ag'Abasiraamu. Nesifaako nenkiraba emirundi emirala egyo ena. Kati olwagira ne mbuuzaako be tubeerako nabo nga wasulawo basisita waaba babiri. Ne mbagamba ndaba omuntu. Ne baŋŋamba Zaina tewali buzibu yeffe. Kumba oli yalinga nningiza. Ng'onaaba? Kati yakulingiza nga ng'onaaba ng'ekiyigo kya giraasi. Ekiyigo kati ono w'obeera ku kalina oba osobola olingiza luumu ziri endala oba osobola okuziraba. Nga waliwo akatuli waggulu Ekalina omuntu waba ku kalina aba asobola olaba kuba ziri luumu zaalingamu amadinisa nga woolaba aba asobola okukulaba. Kati nze nesisifaako naye ku olwo omukadde baali bamututte kukola ki kukyakala abaana be bamunona mu mamotoka bonna balina amamotoka. Ono ajja n'amuvugamu n'oni n'amukola ki n'amuvugamu. Baaliyo omukadde bamututte. Kati nze nkola mangu emirimu. Nali mpapa mangu nenga leero kankole ku mirimu neebakemu ki mangu kubanga omukadde bamukoze batya bamututte. Bannange we nava okunaaba wenti nali nnyingira kumbe nalyo liyingira. Awo no eryankwatya nga ate tewali muntu waka wonna tewaliwo muntu wadde n'omu. Naye ente lwali lubuto. Kati bano we baŋŋambira mbutazaala. Kati yajja n'akonkona n'oggulawo nyumiza ntegeere. Nayingira naye n'ayingira kuba nali nva kunaaba. Ekinaabiro kyali wabweru wa nnyumba yo mw'osula? Wabweru wa nnyumba. Kati bw'oyingira bw'oti najja naye n'ayingira. Naye n'ayingira. Nte ng'ewaka tuliwo ffekka. Naye n'ayingira. Kaakati awo baganda be awo ayingira munda nankwata kuba olwedde nali nva kunaaba. Jjukire ewaka nali na leesu nga nva kunaaba. Ye yali tayimingi ye. Nakugwira nakasuke. Nankwata kuba musajja muwanvu alina amaanyi. Muwanvu oli bali emmere. Muwanvu alina amaanyi. Bali emmere tebalya bumeremere. Baba balina amaanyi gaabwe.
baganda baffe babonaabona nnyo naye tubaleetera emboozi zino ate ne mutuwuddisa ku tiktok okwo nga mukozesa propaganda wa platforms zammwe nga mugamba nga bwe twagala okuvumaganya omulimu gwa Kadaama mbu tubatiisa okugenda okukola kati ono atudde wano ye si Kadaama munnammwe bannaye muleke emboozi zetukola zitambule abantu bategeere ekigenda mu maaso mu nsi bafune n'okuyambibwa. Omusajja amala okweberekako olwo ng'amaliriza ng'asiba n'engoye ng'afuluma. Yali mu kanzu nga teyaliimu mpale. Yali mu kanzu bo basiba mu kanzu ebanga woolaba eyo kanzu. Era we yamala n'agenda. Kati olubuto olwo luba lutuukaawo awo mu kisiibo ne balulaba muganda w'omu n'ambuuza Zaina oyo bebi ne mugamba bebi n'angamba ani nannyini lubuto ne mugamba Muhammadi ow'omu kisenge Anko Muhammadi. Kati ne batuuza meeting ne baganda be babazaala 11. Kati afande n'angamba Zaina braza bamukebera abasawo nga tazaala era mukazi we yagenda emyaka 2 balina obuzibu bw'obutakola ki obw'obutazaala ne mbagamba kati mba mulowooza nti nno sirulwe muleete omusawo tukebere omusawo ne bagamba Zaina tutambula nte wano era mubeerawo mwekka ne bagamba kituufu era lulwe kati nze ne mbagamba bampe sente kati obuzibu bwali nga kubasaba sente nga baagala nze nkole nga tebampa wadde n'ekikumi nga baŋŋamba ndi mulungi naye nze ne mbagamba njagala kumpa sente ne bambuuza kiki oyagala ne mbagamba njagala kumpa sente nzireyo ne Uganda oba temwagala kunsasula munzizeeyo Uganda. Kati olubuto lwali luweze emyezi 2 emyezi 8 ne wiiki 2 ne baŋŋamba tugendeko out. Lwatuuka paka ne ku myezi 8 najja wannakoma nga bakulabirira ngeera nze nkeera n'enkola emirimu nga mbeera na olubuto olwo nga balutwala Continental. Tebaalutwalako saagendako mu ddwaliro Katonda yannyamba saalwala nakeeranga n'enkola emirimu naye ng'ekyannumanga butansasula kyokka nga nnina olubuto. Obuto nga lwa myezi 8 ne wiiki 2 pasipooti yange tebaŋŋamba tebagirina we batyo oluno olugoye oluno n'olulala lumu ze ngoye ze najja nazo ne baŋŋamba nkomewo bajja kumpa obuyambi essimu tebazikwata ne woosindikayo ekifaananyi tebakiddamu. Kati njagala ombuulire mwakiriziganya mutya n'Abawarabu? Baŋŋamba jangu tugende safaari nange n'endowooza oba tulinako we tugenda tukole ki tukomewo ne nnyambala luno olugoye n'olugoye olulala ndulina byokka ne nkwata n'essimu yange ne nkola ki ne tugenda naye twagenda mu kibuga kya bakiyita Riyadh gye twagenda okuva gye twali tubeera kubanga twavuga ne tuvuga eri wala tetutuuka mu ekyo ekibuga tetusula mu woteeri. Mwasula mu woteeri? Mwali bameka famire yonna? Twali abawala baali 2 baganda be bannyina 2 n'omwana wa mwannyina ali myaka nga 16 kati n'omwoyo baba oyo gwe natambulirako eyo ennamba y'essimu kati nabaana bafande bajjanga ne batulambuula n'abasomesa. Bafande be ba mu famire? Ye famire omukazi yazaala abaana 11 kati ne basoma bonna mulimu bafande basawo mulimu basomesa bakola mu gavumenti. Naye mpulira bubi kubanga omuntu tasobola kubanga yajja kukola bwa Kadaama n'omutika n'omuzza ewaabwe nga ne ssente ze tozimusasudde zaakoledde nga n'engoye tatambuddeyo wadde n'olugoye n'olumu nga alina n'olubuto kwegamba mbeera awo n'ensirikawo nti nsaba Katonda ne mugamba Katonda nnyamba mpulira bubi. Ewe mpulira nga muno munnuma
wemba ndowooza mpulira nga muno nina ekintu ekiringa kyagala oba okunkola ki kati mbeerawo buli ssaawa nga neegumya naye mpulira bubi. Kati nga muyingira nga mutuka mu office mu hotel nga tubeera mu gamotero twegamba simanyi bali bantu ki kye baali babala simanyi oba baali baagala obanzaali mwana gwe babatwala simanyi kye baaliko Mukama Katonda yekka yakimanyi. Ndowooza kyeka kye baali baagala basigaze omwana gwe bakuggyewo Katonda yamanyi. Nnyonnyola ntegeere. Simanyi kye baali baagala kubanga ebbanga lye bankuumako baagera ne baŋŋamba kati kyangu tugende era nenkomerawo ku emergency ekipapula nakirekawo Ntebe we baakisigaza. Kati nga nkuddiddeko emabega ono baba eyantwala amaka ge yantuusaamu omukyala yali lubuto lwa myezi 8 nga balina n'omwana wa myaka egyo. Abo be baali babosi weyandaba omukyala nanywegera naŋŋamba Zaina ng'oli mulungi olina n'omutima mulungi. Omutima yagulaba ati? Bo balaba emitima. Ne mugamba weebale. Omwana we yazuukuka omwana n'anjagala nnyo. Omwana we yanjagala omukyala n'agamba bbaawe Zaina mulungi nnyo sigenda musobola tumufunire gy'alaga. Bbaawe n'amugamba Zaina agira akola ki abeerawo okwo olwo nga nkola emirimu ndiwo n'omunnakenya omunnakenya anfujjira amalusu kubanga omwana oli yali anjagala nnyo. Lwali lutalo lw'amaanyi naye nga nze nkola ki nga nze nkola mirimu n'ensirika kyabadde ki omwana okwongera okunjagala omukazi n'ankwata n'akubira abeewaabwe essimu ne basooka n'antwala mu maaso ga taataye ne maama we balinayo ebintu oba biringa bwe basabira era ne bantunuulira ne bagamba ono Zaina kuganga balinga balina ebintu bye bakola ki bye bandabako olwagira era ne bakola ki nekola emirimu mingi nnyo era ne bankomyawo. Kati eyo gye bakutwala gye basabira kiki kye bakola ekyenjawulo kyogamba nti bano abantu saabakakasa bulungi kubanga we twali tudde bonna banneetooloolako gwe ng'oli wakati nga balinga abakolako emikolo ne bagamba Zaina nga bagamba Zaina shuufu Zaina bamulaba mbu oba alina omutima omulungi mbu naye oba ki mbu nga balina kye bandabako. Kakati we baamala ne bankomyawo era omwana n'agenda mu maaso n'okukola ki n'okunjagala. Omukazi kye yakola ng'akubira abeewaabwe essimu nga bantikka n'ebyange byonna nga bantwala ewaabwe naye nga baba takimanyi ne baŋŋamba olina okukola. Nakolanga ng'ennyumba eva wano 100 ku 100 ng'emirundi ena nga ennyumba amadiiro gokka ndowooza 2 naye amadiiro gabamu nga 5 gatobazeemu g'abaana naye ng'olina okugasiimula olina okwoza ebintu naye nga byebintu nagenda mbimanyi nti nno babyoza Saudi kubanga ku Yidi nagenda mu gwa 6 ng'ennaku z'omwezi 3 kuba lwe twali 4 olw'ennamugongo. Kakati nensangayo Yidi eyo ey'ebisolo naye nayoza ng'ebintu maama wange nga biri ebintu n'ebintu amasowani ga golodi ebikopo byaki ebintu n'ebintu ng'obyoza n'osooka oyimirira n'osooka otuula n'oddamu n'okola nte n'obanga amaze nte n'obanga atandika obupya tegeera ebyo we nabimala nga ne baŋŋamba teri kuli tegeera nte yitawo ogende ewagundi kati banvuganga mu maka ga mirundi egyo nga naye omukyala yampambye nina okukolera ennyumba za mirundi 3 nga tebaŋŋamba sirya ne mbagamba lwe mutampa mmere sigenda kukola mirimu nange ne neekalakaasaako ne baŋŋamba kale fumbayo akaceere omukyala yandaba oba ŋŋenzeewa omuceere n'aguyiwamu omunnyo
nagenda okudda oli akejjiiko banaye nga nnuuna munyu era gwannema. Banaye abantu bano tebalina mukwano. Bakuwaana nga wakajjanga bw'oli omulungi olina omutima omulungi ne bakola ebyo. Era baŋŋamba nga oli mulungi naye tebaagala gaba mmere yaabwe. Oba kiki? Kati baagala bye baliddemu bye baba bakuwa. Kati nembeera nga nkola kati amaka amalala ge bansembyayo okuntwalamu gaali gasisiteera w'oyo naye ng'afande. Kati nenkuuta ebisenge nenjijamu nabbubi ennyumba zaye ziba za langi y'amafuta nenkuuta langi. Kati afande we yajja nalaba nga ndi mukozi wa njawulo ng'ennyumba yonna ekoze weeti. Nakwata amasimu 2 twaliwo abakozi 2 Munnakenya nange n'agamba Zaino okola bulungi oli mulungi. Nakwata essimu n'agimpa. Oyo sisita nte n'akubira oli sisita essimu. Zaina tumutidde. Afande wanaamwagala. Kagamba waaliwo olutalo nga nalwo lunene. Naye nze ne nkwata essimu ey'omwana Munnakenya ne nkubira oyo baba. Nambuuza Zaino oli ludda ne mugamba ndi wa sisita Noola. Ndowooza ne bateekawo akacyankala namugamba omwana olina omukola ki? Omukomya omwana akola bulungi wamuwamba n'omutwala. Wentyo nenkola ki nali ndi awo Mukama n'annyamba ne bannona. Kati we baba n'aŋŋamba ngenda kutwala waffe. Olaba era nga ndimu eyo famire mwentambulira. N'agamba kantwala ewaabwe. Ewaabwe eyo gye babazaala abaana 11 nga maama we tawulira talaba. Nentandika olabirira maama we era nga baŋŋamba nkola buki kola bulungi kubanga awo nze nalina okufumba nga nkola ki neefumbira akuba obuzibu bwe nasangayo obwoyo eyankwata naye nga yeeyo gye yankwatira oyo. I'm so sorry. Bannaye abatulaba olunaku olwaleero tuli ne Zainabu. Zaino ono alina ebizibu bye ng'omuntu. Omwarabu yamutuusako gwabuliisa maanyi n'amufunisa olubuto ate ne bamutikka ne bamukomyawo Uganda. Ate ne bamulimba nti bajja mumuweereza obuyambi tebabumuweereza ng'atubidde n'omwana alina engoye 2 mu bulamu. Bw'oba oli mukyala ng'olumirira omukyala munoonyeeko ku nnamba ye y'essimu nga bw'agenda okugisoma. Bw'oba tosobodde kumufuna nnoonyaako nze kennyini Kigozi nja mukutuusaako. Omusajja ono yamala okunkwata. Nawulira bubi. Nawulira nga ndi bwereere kubanga omuntu okujja okukwata ng'obadde tomwagala. Owulira bubi. Owulira ng'otidde kuba nali mmanyi obazze na kunfumita. Kubanga bagamba nti nno waba nga luusi akukwata n'akutta. Kati nabeeranga awo ne ngamba oba omusajja agenda kunzita. Nembeera nga ne wentunula wenti mpulira nga ndi bwereere ne wennayambalanga ne wennabeeranga awo kwegamba simanyi wennyinza kikugamba engeri gye nakyulamu naye nawulira nga mpunze. Nawulira nga mpunze kubanga omusajja yali mweru jjukira nze ndi muddugavu siyagalangako ku basajja beeru nti era nze nali sibaagala okuva edda. Kati nalabanga obulamu bwange kaseetegeera. Mu kuvaawo awo nga amaze okugwira kyekyaddamu we yavaawo yayambala bulungi engoye n'afuluma n'agenda. Teyajjamu ngoye. Nkugambye yali mu kkanzu basiiba mu kkanzu ebanga kiteeteeyi. Ye we yamala omulimu gwe era n'atambula n'agenda naye ng'osobola muloopawa nga woolaba mu Bawalabu kubanga ye omwana ne wakufujjira eddusu tosobola gamba nti ali nfujjidde yaba omutuufu. Okitegeera kwegamba waliwo ekintu ekikutuukako ng'olaba nti simanyi wennyinza kinnyonnyola. Oba bagamba omuntu tasobya beewaabwe tebasobya. Beewaabwe tebakola ki? Tebasobya. Kati oyo omusajja tomulaba nti ali mu myaka 7 naye kati gobanga baba bagambanga nti goba omukutte. Baba bakitwalanga gw'omuyigiriza empisa embi. Kati otolina na kyoyinza kukola. Amalirizaawo ne weeyoolayoola. Wentyo naggalawo we yafuluma ate nenzigalawo.
kye nandisoose luli we nali nyingira neggalira naye kati wano we yayingira twayingira naye te kati we yafuluma nti awo ne ndyoka njijukira okwesibirayo. alayika ndowooza oba yakuggyirako mangu mangu. Kubanga ye yali asobola okumanya nti nze naaba naye nti essaawa eyo nali simusuubira kubanga ye abeera kalina gwe nga tosobola kulowooza nti wali yaaliyo. Omusajja oyo yali ayingiddeko ko lumu mu kisenge kyo nga tomanyi? Tajjangayo. Gwe gwali gusoose? Gwe gwali gusoose. Tajjangayo. Oli abeera alya nakwebaka gwe mulimu gwakola. Ennaku eri mu nsi bannange. Nnyumiza emboozi. Bambi obirowoozaamu. Byonna olinga alaba firimu. Kijja kuggwa tofaayo katusabe Mukama akuyamba akuviireyo n'omwana waakule. Gwe ogenda omukuza gwe maama we, gwe ogenda omutegeera mwana we. Oyo wazaala mwana we. Oyina trauma ey'amaanyi. Omulaba engeri gy'atunula. Kuba bannaye omuntu ne bw'oba mukulu nga wali olabye ku basajja, omuntu akutuusako ogwabulisa amanyi abeera wanjawulo, asigala akwatinze ku mutima, asigala akubonereza, oba okitegeera. It hurts so much, so I can relate. Ate kati ono akiinamu n'enkovu esingako ku nkovu zonna abalala ze bayiseemu. Alina omwana w'Omuwarabu ate nga n'Omuwarabu tamanyi wagenda mumusanga. Kale kati ntwala ku woteeri, mutuuka ku woteeri bakugambye wavaawo okugenda ku woteeri, abo saakubuuzizaawo. Twava waka baŋŋamba mwaga amaka bwe yakurepinga. Baŋŋamba Zaina babulaaza we ne basisita be babiri be twavaawo nabo. Bagamba Zaina tugendako safaari toleeta ngoye. Kati nze kuteekako luno lumu na luli olulala. Kati omwami oyo bwe bakola meeting ng'ab'ekika naawe baakuyita ogibeeremu? Bampita buyisi kuŋŋamba nti naye muganda waffe baamunoonyerezaako mu ddwaliro nga tazaala. Oba bakikugamba bugambi ekyo babaagala ogwemu amaanyi oba baleme okukulowoozesa nti ki nti famire eyo ebadde ng'ekuŋŋaanira awo naye nga buli mwana ono woono kati nga ye ne muganda we omulala omu wa myaka n'omuwala bo nga ye bataazaala. Bakuŋŋaana nga famire kuba omukazi yabazaala tata waabwe yafa, bakuŋŋaanira awo buli lunaku ne bagamba ono mwana woono oli mwana wooli. Bakuŋŋaaniranga awo. Kati bwe bakugamba nti nno Muhammad tazaala n'ogamba ki? Nze ne mbagamba baleete omusawo akebere omusaayi. Ne bagamba tebasobola leeta musawo kubanga ewaka sifulumangawo mbeera nze waka nzekaawo. Kitegeeza yakukwata. Ennaku eri mu nsi naye abaana abagenda okukola obwakadaama tubasaba baganda baffe mugumiikirize. Mukama abakwatireko wowulirako ku experience ya munno. Kati nga Zaina wuno yali anaaba tagadde luggi. Bw'oyingira weggalire kuba tomanyi ono omuntu jjajja kusanga. Mpulira nti abamu babasanga ne mu kiyungu. Okuva ku Rogaayo oyo teyaddamu kusumbuwa? Teyaddamu kuba namugamba oli mubi. Namugamba gwe oli mubi era teyaddamu. Era olubuto we lwakulanga yakolangawo ati gulinga omupiira nga adduka nga yeesibira mu kisenge. Nga bwatyo bwakugamba? Mbuno olubuto lwange simu kuula. Mbuno lulinga omupiira. Same kuula. Omupiira gwe kuula nga musanga ne mugamba oli kalabaani okwata bashakaala n'obafiiriza emirimu gyabwe. Ye n'agenda mu kisenge kye. Buli kiseera mubeera mu kwevuma. Nze kasana musiŋŋananga naye nga talabika naye nze we namusiŋŋananga nga mugamba oli kalabaani okozesa bashakaala. I'm so sorry.
kati awo nziza ku woteeri bakututte ku woteeri ayina bannange trauma munamusonyiwa emboozi aginyumya agibuuka ali stressed ekisembyeyo omwana talina yadde akagoye yakomawo talina yadde 10 eryo lyonna ebbanga nga tebakusasula ssente nga tebampa ssente bali abantu kasita oyogera ku ssente bannange tebampa ssente naye nga nkola n'olubuto kyokka jjukira egundi eyo waliyo omuliro omanyi omuliro oguli e Saudi waliwo empewo lwejja nga yeereese muliro naye ng'obagamba mumpe fulusi maafi nogamba bannaye Katonda nkole ki ngumye bampeeyo akasente tebakampadde nogamba nkole ki nogamba okole ki kati okumala egyo gyonna emyezi 8 gye wabeerayo ng'oli lubuto era tebakusasula tebansasula mpozi bansasulako wali emabega ne bansasulayo emyezi gyali giweze gigenda wereena najjukira nga mbuweereza abaana fiizi kubanga abaana baali bakola ki abaana baali basoma kati abaana beninawo abasoma bali 5 abaana 5 ovaamu abaana 5 Zainabu bavaamu maama mashallah ng'ozaala bulungi era be baali bantutte Saudi okukolera naye bagamba ekuba omunaku tekya laba nti atazaala era lwe yanneegalikako nti nze lwe nafuna olubuto kyokka nali ngenze kukolerera bwana buno busome bakusasulako emyezi nandigambye era naye tebampaako 5 kitegeeza bansasula emyezi 3.5 kitegeera nte nga wembuweereza abaana kati wano wonsula osula waani nowensula mbadde nsula wange wali wekolerayo engeri nalinga ntungatungawo enti ntunga kyalaani n'enviiri nga nsibawo entyo nga wempeerera abaana ebye okutambula kulaba okudda ku nyuma nzisaayo kubanga abaana be nali ngenza okukolerera ababbi baali baatulumba wano ne batemamu taata w'abaana we bati ne paasa ababbi baatulumba n'omusango guli ku poliisi taata w'abo abaana 5 ababbi baatulumba ne bamutemamu we bati paasi kati guno ekituli ne kijjawo ekitasobola kukola waati takyasobola kukola ali waabwe 40 kati abba tolingana kiwundu bamufumite paasi nze nensalawo ngende nkolerera abaana bange basome kati nteraba ebyo byebyatuukawo kati abaana batudde nkyali mu maziga meerere nzizaayo wano ku woteeri bakufunidde woteeri wagimalamu ennaku 3 ng'olyomu omunda tuli munda woteeri nno zaali 2 twasooka ne tubeera mu woteeri esooka baleete ebyokulya ebyokunywa naye nga ntyamu naye nga babana abantu balina kye baagala okunkola oba baali bakupangira musawo ajja kuzaazisa omwana akuindusinge omwana ye balayika baali bamwagala kubanga ono mwannyina ab'omu ataazaala omusomesa ye yaŋŋamba nga tositula ekintu tekivaamu nekigwa ng'alabika omwana ye yali ayagala abeere naye kubanga bambuuza olubuto lwa myezi emeka ne mbagamba 9 kati baali bamanyi omwo mwenzaaliramu ogwo naye nte nenzaala mu gw'omukaaga nga 18 baali bamanyi ozaala mu gwa 9 ndowooza bagamba omwana ono wetusigaza omwana tuba tumaze kyagala tumulimbe nti omwana afudde oba kiki ne bakutta ne bakugamba nti wafunye obuzibu nte baba bonaakola ki kati aha kutuusa mu woteeri nyumiza emboozi eyo beera mu woteeri bandeetera ebyokulya n'ebyokunywa nga bakufaako kakeyanga k'amaanyi
naye nga nze bye baleese ebitali bisandukule nga sibinywa nali sibeesiga nnyo kwaliwo n'amazzi ge bandeeterako mu kakebe nesula nga obuto olunumira ddala ng'ebisa nnyo 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 neŋŋamba ngenda kuzaalira wano mu hoteeri naye nensaba Katonda naye nga bannaye Katonda nnyamba ne lukkakkana. Kati ne baŋŋamba bwe baamala okunfunira eyo emergency ne baŋŋamba oyogere nti olubuto lwa myezi 6 oba 5 onaayogera nti lwa 8 ne wiiki 2 tebajja kutwala ku nnyonyi. Era nakomawo nga gy'emyezi gye baŋŋambe gye mba njogera naye Katonda nannyamba kyokka tebansasulirako na byakulya mu nnyonyi naye Katonda nannyamba ne ntuuka bulungi era ennyonyi terina kye yankola. Kati watuuka wano ng'olina ssente mmeka? Natuuka wano kyokka no era bannange ebya Katonda byo biraba edduka. We natuuka wali e Dubai waliwo abaana abandaba nga nkutte kaveera omanyi akaveera ka bbulaaka ne green bwe nalina kuba nali ntaddemu olugoye n'ebiniigiina. Kati ndowooza abaana abava e Dubai baali bamazeeko bambi contract ne bandaba nga siri bulungi omu nampaayo ensawo ne baŋŋamba naye kiki ne mbabuuliramu nga bwe bibadde ne bampa transport neeyantuusa wano ne baŋŋamba mwana gwe byebizibu by'abantu bye bayitamu n'abaana kuba nali nkomyewo n'abalala abaana bangi nga bagamba nze nagambe mukama wange bosi ayagala kunkwata naŋŋamba mulimba ne banziza era abaana be twasinga okukomawo nabo kola ennaku z'omwezi nga 19 ogwokutaano ye kyali kibazza babosi kubakwata kasita bayogera ng'oli omukama agamba ngambadde ne babosi n'abakozi bangi era gwe gwalabe kwata gwe mulungi kwatamu ebibyo ogende be baana be twakomawo nabo. Kati boye baali bakusibula okutwala ku nnyonyi tombuulidde baakugamba batya okutuuka ku kisaawe? Baŋŋamba Zaina jangu ogende ozaale onaamala okuzaala ojja kudda ng'omwana wa myezi 4 okole. Ne baŋŋamba tugendanga kusindikira ssente otuukawo oti e Uganda tugenda kusindikira ssente. We natuuka ne Uganda ne mbaweereza message ne mbagamba natuuse e Uganda ne baŋŋamba mbaweereza akawunti yange eya bbanka ne bagiraba bagirekako Bluetooth naguno gwaka newo bakubira essimu tebagikwata bakuggyako. Kyokka Zainabu ddala mukyala mulungi kyerabikira ne mu njogera ng'ayogera mashallah naye ng'olabye n'ebizibu. Kati okubako olwo we bakuleka ku boutique toddangamu bawuliriza? Kubanga okubako ne bagaana ogikwata kati oba olyenda kukolera ki abantu ng'abo nga ddala Kadaama azze kukola n'omanya Kadaama yazze kukola alina abaana bayamba nte yagenze n'olubuto nte yagenze atubanja ati si baali mpadde ezange ze nnakolerera n'entandikamu ka bizinesi naye n'ezange ne bazinnyima era nze nabagambanga ne mbagamba naye mbabuulire temuli basiraamu kubanga omusiraamu tasobola kukola waatyo munne omuntu n'amalako omusaala n'omuma ssente ne mbagamba mulimba Allah abalaba mulimba Allah abalaba bannange musasule nga basakala ne mbagamba ffe waffe Uganda oba tolina ssente tokozesa sakala kuba wotawa sakala fuluusi ze Allah anyiiga nte Allah abalaba nga baseka busesi. Ebyo wabyogeranga mu lulimi ki? Nali njiza Oluwalabu kubanga omukadde yali tamanyi Luzungu kati nayogeranga nabo Oluwalabu gamba Allah suufu wotawa sakala fuluusi Allah shuufu Allah abalaba musasule basakala fuluusi zaabwe. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kiguzimwe bali kutulaba tulina Zainabu nako olwaleero emboozi y'empanvu mukko naye gwe alinayo ku ngoye z'omwana
alina kyosobola okuba nga omusuulirayo anoonya kapito onoonya ntandikwa maama onoonya wootandikira singa wabaayo omuzira kisa yenna bannaayo omuzira kisa yenna ali atulaba ku pulogulaamu y'omukyalo ono Hadija ow'ekisa bannaaye ankwatirwa ekisa kuba kati ndowoozaamu okuza omwana ono nze maama nze taata nte ninayo banna abalala kati mbirowoozaamu kwegamba nempulira nga sibitegeera nempulira nga wo wano nga wannumira ddala mpulira nga muno munda munnuma sina watandikira kati akaana kaakano ka bebi tosobola kale kawate ogenda okolewa sikogamba nina ebintu bingi byendowooza naye nja kusanyuka ate singa muzzemu okwo nja kuddamu akamwenyu kuba kati nowunga nawunga munda banjogera naye siriiwo mpuliranga ndi wala nawunga ge mazima kati ayagala okuyamba akuyamba atya ayagala okunyamba bamaama ne taata mwenna abandaba asobola okunkubirako ku namba yange ey'essimu eri 07 55 38 52 23 etamanya ki ereeta Nambiza ina banaye tusaba Zaina mumuviireyo bambi mumunoonyeeko ku namba y'essimu kati omwana ono wamuzaalira mu ddwaliro ki namuzaalira Kawempe omwana namuzaalira Kawempe namuzaalira ennaku z'omwezi 18 era maama yampeerezaayooko ne muganda wange era nga womanyi nenjiya wentyo nengenda nenzaala Katonda nanyamba nenzaala omwana nenkomawo bannange mu nsi buli muntu yamanyi waakaaba ennaku ye naye yenna asobodde bambi okuyamba ku Zainabu munoonyeko ku namba y'essimu gyakusomedde gwe wekka atasobodde osobola okunoonya ku namba yange y'essimu ebangawo nga bulijjo ku mukutu awo ennamba eyange nja kubeera mukomawo okumuceekingako ndabe mutuuseewa n'obuyambi lwaki siterakola programs ziri second ebiseera ebisinga bwe tusoma ennamba y'omuntu ku mukutu omuntu areceiving obuyambi bwe direct sitera nnyo kwagala kukwata ssente z'abantu Zainabu akasembayo singa omuntu akuvaayo n'agamba nti kakuze mbwakadamu osobola okuddayo sobola kuddayo kukyennalaba eri mpuliranga nsaba Katonda netandikirewo kyakola wano kyokka kyensaba Katonda singa oba olina omwana oba muganda we oyinza omusindika mu bwakadamu nandibadde mpa ekirowoozo omwana oyo ne waaba kalinawo atandika akakolere wano kale buli muntu nze kyenyinza okugamba nti olina omukisa gwe buli muntu alina omukisa gwe ne Zaina naye alina omukisa gwe n'omulala togaana gezaako ogezaako n'olaba ki Katonda kye yakutegekera naye mwe abalina ku bugoye bw'abaana munoonyeeko ndetire Zainabu engoye abalina ebintu by'abamamiizi mabaafu biki musobola nammwe otunoonyako ku namba yange y'essimu oba ku namba ya Zainabu ey'essimu mwebale nnyo okutulaba mwebale kusubscribinga bannaffe aba Daxin Collection bakugamba nti basobola okusibulira ebintu kabibe ebitono bitya nga engoye z'abaana obusuuka shariati olabye olugoye online toyina ssente zirugula toyina kaadi balukuguliza ne balukuweereza paka mu kifooli bannaffe aba Platinum Wellness Spa nabo we bali nnyo ate nga n'abanakyoti bakoza balina amajaani amalungi mwebale nnyo bannaye kutulaba mwebale kusubscribinga oba oli mupya waliwo ekigambo awo subscribe kinyigeeko kubanga otweyungako mukwano okusubscribinga kwa bwereere kwa ssente obeere nga oweyunga ku team HK nabadde manyi nti wetunatuukira guno omwaka tujja kuba tuyingidde emitwalo 10 egy'aba subscribers naye munaye muganya subscribing ate ffe wano ku HK Media follow yaffe eri solid tetugula follow ng'abantu abalala
tubeera n'abantu baffe abajja nga bakuza akawunti yaffe mpola era tuli bagumikiriza. Subscribing ayita mukwano gwajja subscribing, sharingirako ku maama wo, sharingirako ku ssenga wo, sharingirako ku kadaama munno. Bakadaama muviireeyo ku bannammwe ababa bafunye emirimu, naddala mu abali obulungi. Mwatugamba nti muli bulungi bakadaama basinga obungi, so mwabali obulungi muyambeko ku bannammwe abatali bulungi, kuba emikisa tegikola ki tejenkanankana, mulimu abali obulungi mulimu n'abali obubi. So leero lwono ekyalulwo ekizibu kizze kuwona olulala kijja kujja ku sistawo Sobaddia. Tusaba tuyambagane n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero munzikirize mbasiibule. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.